tujjako tujibaddiza nate mu programu zaffe ez'enjawulo ffe mu nnyo tugenda kerubijaawo waliwo nate omuvuzi wa boda abadde avuga n'agwa mu mazzi mu ngeri y'ebigwa tebirezi waddiga kyava atambula n'omwana gwayo musajja wattu afudde kati birabe. Abagoba ba boda bolesezza obukugu mu kuwuga babadde bagezaako okutaasa omuvubuka abadde atambula ng'ayita ku mabbali g'omugga Lubije n'aseerera n'agwamu amazzi ne gamutwala ng'abamulabye be bakubye enduulu esombodde aba boda wabula aba boda nga wadde boolesezza obukugu nga beesogga omugga Lubije tebasobodde kutaasa bulamu bwa muvubuka ono olw'ensonga nti batutta akaseera nga bawuga okwetooloola omugga nga tebamulaba. Abadduukiriza obuzibu babutadde ku ba kontulakita abakola oluguudo luno ng'abantu bangi bafiiridde mu mwala guno olw'obutabaawo biziyiza singa omuntu aseerera. Wetunulia akakuboka likafunda oduka wa boda abantu webayita wacha utoserera n'ogwayo singa babeerawo bakubye amasasi baleka abayinza okufiira muno gavumenti tubasaba minisita Katumba Ssebo gw'oli ku byenguudo yunula. Please, kamali dukukola mulimu guno. Ebyentambula byo bisanyaladde ku luguudo luno oluva e Busege okudda Emitiyana ng'abantu omubadde abayise n'abakolera okumpi n'omugga Lubije bakuŋŋaanya okulaba oba omuvubuka agudde mu mwala guno bamumanyi kyokka abasinga bagambye nti tebamumanyi nga wadde wabaddewo abagambye nti babadde batera okumulaba mu kitundu kino. Naseerera n'agwayo nesinga ganti wadde ekisookola okumuziyiza kitegeera kyaniyambye naye kati gavumenti kitwagaye tuyambe bateekewo awo ebintu ebisiizawo mpaka bakuzimbe mpaka ere mumakwegama n'owaawo alitasobola kukola ki kugwayo singa oba ofunye accident kuba kati abo abantu bayitawo mutayiza okwekwonako nga tagendedde ba accident n'oseerera n'ogwayo. Era yasaawa yonna wafunda aseerera n'agwayo era n'oyaseerera n'agwayo wasonga nti wafunda naye bandi badde bafuna ebintu babiteekawo ebisiizo nga bateekawo ebyuma bino. Kyokka poliisi mu kujja etuuse n'ambulensi yaayo wabula eneesanze akaseera akazibu okuva mu bantu olw'okulwawo okusindika baalubbira baayo era abasirikale balabiddwako nga bagezaako okukakkanya abantu saako n'okuziyiza abantu abalala obutagwa mu mazzi. Oluvannyuma poliisi omulambo egututte emulago okwongera okwekebejjebwa. Byakyambadde Lawrence, Salt TV, Omunnyo.